Bamikwano ebitalo byagudde dda, ebitalo byagudde dda, tuli mu nnaku, tuli mu biwoobe. Oluvannyuma lw'okuviirwako Kadaama gw'olaba mu kifaananyi awo. Ngenda kubuulira omukyala ono enfa ye etankanibwatankanibwa, naawe nga bw'ogenda okuwulira sitoore, yafudde atya, biki ebyabaddewo bifo nga tannafa. Omukyala oyo abadde awangaalira mu ggwanga erya Saudi Arabia era nga amannya ge amatuufu ye Namata Rose. Kati gwe bwennaali eyo ng'obadde omanyi Namata Rose, mukwano Namata Rose yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Okusinziira ku sitoole nga bw'ogenda ogiwulira, olunaku olwajjo ku Sande, amawulire gano lwe gaafulumye. Naye nga bw'ogenda okuwulira sitoole ya Namata Rose, kyandiba nga Namata teyafudde jjo, baamubise jjo ne bagamba nti afudde, naye okusinziira ku sitoole ze tufunye mu bantu ababadde bawangaala ne Namata, alabika teyafudde lunaku lwa jjo ng'abadde yafa ennaku eziyiseeko emabegako, okusinziira nga bw'ogenda owulira sitoole. Nkusaba vidiyo giwe ka like ate era ogirabe ogimaleyo. Wabula bw'oba omanyi omukyala ayitibwa Nambuusi Sylvia, ye sisita wa Namata Rose. Nambuusi Sylvia yamanyikiddwa nga sisita wa Namata Rose, era mukwano bw'oba ng'oli eyo nga yegwe Nambuusi Sylvia, njagala weekaliriza ekifaananyi kino, yandiba nga yono sisita wo eyafudde. Abantu abadde babeera ne Namata bamanyiiko linnya lya sisita we Nambuusi Sylvia. So mukwano alaba vidiyo eno, bw'onooba ogitambuzizza oboolyawo oyinza okutuuka ku b'effamire ye. Ngenda kuba nga nkuwa sitoole eno, omwana ono yazze atya okuba ng'afa, biki ebyabaddewo bifo nga tannafa. Era ogenda kutegeera ki kyensinziridde kugamba nti alabika teyafudde jjo, ate nga n'enfa ye etankanibwatankanibwa. Kituufu kiki ekyamuviiriddeko okufa, nga bw'ogenda okubiwulira. Naye nga nsooka okukubuuzaako tulyoke tweyongereyo, wasibye otya omulungi oba wasize otya obudde bwonna bw'olabiddemu vidiyo. Amannya nze Maggie omuweerezaawo, ate ng'eno channel gy'oliko eyitibwa Maggie Kyeyo Initiative YouTube channel. Eno nno channel tuyisaako ebifa mu Bankuba Kyeyo, byokka okusingira ddala bya Bankuba Kyeyo. So kati oba nga oli Nkuba Kyeyo, nkusaba mukwano oba nnaali kusabye n'onkonderako akagambo subscribe ate n'obeera nga otwegattako. Channel eno gy'olaba tuyigirako bingi, tusomesebwa ate ne twewabula ne tuwa ku magezi, ne tukoma okwo ne tuba nga twesabira nga Bankuba Kyeyo. Ani alina obuzibu ne tulaba ng'ate munange at least yava mu buzibu obwo. Gwe mulaba gwa channel eno, tukomeyo waka nga tuli balamu. Katweyongereyo ne sitoore ya Namata Rose. Namata Rose ono abadde mukyala nga mutolose era afiiridde mu kitolosi. Okusinziira ku information etuweereddwa kiraga nti Namata aludde mu kitolosi omwaka ogutali gumu, egitali ebiri, egitali esatu, aluddemu mu kitolosi okusinziira ku sitoore oba ku information nga bwetuweereddwa. Namata Rose ono Maama Kiyumba ayogera bw'ati. Wano njagala oweewo nnyo amatu owulirize. Maama Kiyumba ayogera bw'ati. Maama Kiyumba agamba mbu okusinziira ku bituweereddwa. Ono Namata Rose gye babadde bamusindika okukola gy'abadde mu Kiyumba, gye yafunidde obuzibu buno obwamuviiriddeko okufa. Maama Kiyumba agamba nti boosi Namata gy'abadde yamukubidde essimu n'amugamba nti Rose mulwadde. Okiwulira? Nti n'amugamba Rose mulwadde, boosi yakubira Maama Kiyumba. Maama Kiyumba agamba nti ye yagenze okutambula adduke atuuke mu ddwaliro gye batutte Namata. Yasanze Namata Rose nti nga mufu
ng'olwedde bamaze n'okumuteeka mu kipepa oba mu kibbaaga, yes, mu kibbaaga kye bateekamu abantu abafudde. Sitoori ya Maama Kiyumba bw'ati ebigambo waabyogera. Mbu okusinziira ku information etuweereddwa. Boosi yakubidde Maama Kiyumba n'amugamba Namata mulwadde. Kati ndowoozaawo boosi oba n'asitula Namata n'amutwala mu ddwaliro, kuba Maama Kiyumba agamba nti yagenze okwesitula y'agenda okutuuka mu ddwaliro nga bamugamba omuntu gw'onoonya wuuli amaze okufa, nga bamaze n'okumuteeka mu kibbaaga kye bateekamu mayiti oba kye bateekamu ebirambo. Abali wano mutuyambeko okutuba nga tulinawoko abantu abaali bakozeeko mu malwaliro. Omuntu bw'afa amala bbanga ki okumuteeka mu kipepa mu kisawo ekyo eky'abafudde. Olufa bw'ati olukutuka bamuteekera oba esawudi nga wali okozeeko mu ddwaliro tuyambeko. Kubanga sitoori eno tekwatagana. Kyemmanyi ku mutolosi tewali boosi asobola kurisikinga kusitula Kadaama kumutwala mu ddwaliro nga Kadaama taliiko bimwogerako era ng'akimanyi Kadaama gw'alina mumenyi w'amateeka. Boosi ekintu ky'alina okukola kimu, kwe kukwata Kadaama n'amuzzaayo ewa Maama Kiyumba. Oba ali mu mbeera ki, oba ali mu mbeera ki, ayina kusitula Kadaama n'amuzza Maama Kiyumba. Okuggyako nze nnina endowooza egamba nga nze omwana ono ayinza okuba nga baamuggyeemu ebitundu byebimu nga ye boosi okugenda okugula Kadaama oyo omutolosi ng'alina mishoni ze waaba nga Maama Kiyumba takiriiyo. Kubanga Maama Kiyumba boosi akukubidde n'akugamba omwana mulwadde, waayiseewo bbanga ki olyoke ogende mu ddwaliro? Annirasinga Maama Kiyumba atugamba nti boosi yamukubira n'amugamba omwana mulwadde, Maama Kiyumba n'atafaayo kugamba boosi nti muzze, n'amulekayo, ndowooza embeera n'etabuka, boosi n'asitula Kadaama n'amutwala n'amukasukayo mu ddwaliro. Wabanga kituufu Maama Kiyumba talina ky'amanyi. Sirina muntu gwe nnumiriza, naye okusinziira ku sitoori tezikwatagana. Boosi yankubira essimu, boosi yankubidde essimu n'aŋŋamba omwana mulwadde. Si yankubira, yankubidde n'aŋŋamba omwana mulwadde. Ngenda okudduka okutuuka mu ddwaliro nga baŋŋamba wuuli afudde. Tetugaanye omuntu asobola okufa mu katikitiki nga bwe tuli wano tutudde wano singa nina omuntu gwe ndi naye wano n'afulumako wabweru wali. Okufuluma no nga bagamba wuuno agize ogamba gwe mbadde naye wano. Okufa omuntu asobola okufa obudde bwonna essaawa yonna naye ofudde otya? Kubanga nze simanyi singa Kadaama yabadde mulwadde, boosi yali badde amusitula n'amuzzayo ewa Maama Kiyumba kubanga boosi talina Annirazi simanyi nga kati byakyukamu ndowooza ngenda kuddamu ate nkole okunoonyereza. Omanyi njagala nnyo okukola eby'okunoonyereza. Boosi bw'abanga teyakuzza mu mannya ge kuba kati omutolosi waliwo etteeka eryayita. Bw'otoloka n'obeera mu kitolosi eyo boosi n'akusiima ne musiimagana, waddembe boosi oyo okuddamu n'akuzza mu contract. N'oba mu bumenyi bw'amateeka. Kisoboka. Naye bw'oba ng'okyali mu bumenyi bw'amateeka tewali boosi asobola kurisikinga kusitula kutwala mu ddwaliro kubanga bagenda mmubuuza ebikukwatako. Olaba obeera oli mu contract n'olwala ne bakutuwala nga tolina inkaama tebasobola kujjanjaba. Kati Kadaama talina yadde passport emwongerako. Ali mu kitolosi bwe njogerako. Boosi n'afuna obudde obutwala Kadaama mu ddwaliro bwe baba nga boosi tebaabadde na kigendererwa. Bamulindeeko lw'okuba nti abantu abamu beesulwayo Naggamba ne batagoberera ebintu bya postmortem. Bayinza omukomyawo wanene Uganda. Tebagenda okulaba ng'ebitundu ebimu tebiriimu. So nze vidiyo zino nzireeta sibaako n'omu gwe njaginga
naye njagala okulaga nti mukwano waliwo okubuuka mu sepiki n'ogwa mu muliro. Ebweru eyo woba otolose n'obeera ebweru tofuulayo waka. Kolako ebbanga ly'okozeeko mwaka gumu 2 kuŋŋaanyayo obusente butonodde eka. Byebyo ebifa ku Nnamata oba ebibadde ku Nnamata sitolo zingi naye nze mpulirawo ebitagatta. Bino byonna tubyogera okutaasa mmwe abakyaliyo. Bw'oba oli mu kitolosi girodde eka. Bw'obanga munnange opulaninga kutoloka manya tuwali okubuka mu sepiki n'ogwa mu muliro. Ebizibu tubisanga wonna oba oli mu kontrakt oba oli bweru tubisanga. Ekyo mikwano naye nga tusaba Mukama Katonda agumye abafamire ya Nnamata. Abagumye ate ne Nnamata Mukama amusaasire byonna ebyamusobako. Tetuyinza okwogera ekirala. Tusabe Mukama ayambe famire. Sina okufuna information Nnamata badde ayina abaana oba nedda era nja kudda mu next video mbe nga amannyonnyola. Naye tusabe Mukama abakwatizeeko ate bode yeekomezebwewo ewaka ereme kuziikibwa ku ddungu. So kyekyendoza kati tekisigadde okumusabira bode kuzzibwa waka ate ng'aziikibwa abantu be abaana be waba alina abaana be banaamusiŋŋaananga ne bamulabako. Mukama bankuumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo ziddako mweraba.